Nkubuuzako nnyo wano kojjamira nti Uganda omanya bifa ku serebuwo nannyini ddoboozi mba natuuse dda n'ensonga amawulire agagenda mu maaso okutambula gwe muganda wange ku social media ag'omukyalo no Winnie Nwagi jjukira nga emabegako waliwo ka video akasasana ennyo ku social media nga kaali kalaga bambi mukyalo no Winnie Nwagi yali agenze funa passport empya naye teyasobola gifuna olw'ensonga ekyagenda mu maaso naye nga jjukira Minister of Internal Affairs evuddeyo ko wali emabegako n'etangaza mweno ensonga nga egezaako okugamba nti no omukyalo no Winnie Nwagi yali tayambadde bulungi kale nga womanyi nti eri ku Internal Affairs wabeerayo ko abantu ab'enjawulo so nti yali tayambadde bulungi. She was donning a very short, I think they call them hot pants, very short. The whole body down was out for the public to see. The thighs were out, and although she was putting on a jacket which was big, it was big, but it was tattered. It had various holes everywhere. And then it was also exposing the area of the breasts, and the breasts were almost falling out. And then, because it disturbed the children, so it drew the attention of our police officers. Amawulire amalala agagenda mu maaso okutambula ag'omwami Mr. Robert Kyagulanyi Ssentamu wamu ne banne omuli Kizza Besigye bagenze munnange Kenya wali Kenya bano nno nga bagenda kubeera nga bekkaanya akalulu kano akagenda okubeera wali Kenya mu kulonda kwa pulezidenti omuggya naye ate nga jjukira amawulire amalala agagenda mu maaso okutambula ye birthday y'omwana mulenzi ono Solomon Kampala jjukira nga Babi Kyagulanyi avuddeko wali nateekayo posti naye ate nga kibadde kirungi nnyo ate nga wano ku Gavumenti Uganda happy birthday dear Solomon Kampala Kyagulanyi naye ate nga nkuzizzaako Pastor Wilson Bugembe ero ebadde birthday bannange happy birthday basweet mwena Solomon Kampala ne Pastor Wilson Bugembe wano ku Gavumenti Uganda mbeera ntuse dda n'ensonga katuddemu mu mboozi gyotasanye kusubwa wano wennyini